Obulambulukufu mu buli ky'onoonya, obulambulukufu mu buli ky'okola. Beera mulambulukufu, by'onoonya bigenda kukwereetera. Beera mulambulukufu, by'okola bigenda kukwanguyira. Mbuusabuusa abawandiisi b'obutabo, Bagundi yakikola atya, nakikola bwe nti, how to become rich, oba kola nnyo, work hard to become rich. Tewali katabo ke nnaasomye kannyonnyola success. Akatabo kali kamu akabulayo okuwandiikibwa kannyonnyola success. Kigambo kiri kimu mukko, bulambulukufu. Ne bw'olisoma obutabo n'obumalako ebukwata ku nsi y'okkola, ensi y'obukulembeze oba okufuna obukulembeze, n'ogulirako n'obulala nga bwa peegi nkumuliitu, togenda kufunamu ky'oyagala singa toosome katabo ke bayita obulambulukufu. Yenna aliwandiika akatabo ke bayita obulambulukufu ogenda kuba oyambye eggwanga, kubanga ke katabo buli omu kaanoonya okusobola okubeera successful mu buli kyanoonya. Wakati abazannye mu mbeera etali ya bulambulukufu, bye mwonoonye ffe tukyasobola okubitereeza, naye ekibuuzo kiri kimu, mwe musobola okwetereeza? Ababadde bazannyira mu mbeera ya mpemula, nange nkuwemmule, good enough at the end of the day, kyetwagala ekinene tugenda kukifuna, tugenda kusobola okwetereeza. Bino bye mubadde mwonoona byangu nnyo byakutereeza kubanga byatookebwawo Tonda. Mwe mukyayina omukisa ogwetereeza. Mpuliziganya ne ba cultural institution leaders, mpuliziganya ne ba religious leaders, mpuliziganya ne bannabitone, mpuliziganya ne ba influencers ab'enjawulo ababadde baagufuula omugano, abeekolamu obukiiko obwaggwe mpemula emisana, ekiro jje nkuwa ebyokumpemula, nange nkeera ngende neewozeeko era nvumirire abantu abakufaanana, but at the end of the day tugenda kufuna kye twagala. Kye mwagala singa kibalema musigaddewa era muzzaako ki? Bantu bangi mwesimidde entaana nga mulowooza nti muzimba madaala, mwerukidde emiguwa egigenda okubatuga nga mulowooza gigenda kubasika kubambusa waggulu, era bangi mweddugazza nga mulowooza muli mu kwenunula, naye awo we musinzidde okweddugaza n'okwonoona, wo tukyasobola ottereezaawo, mmwe mukyayina omukisa ogwetereeza. Ekisooka kya byonna, abantu ababadde babawemula mwabagulira obuganzi mu bantu, era kye mwasooka okukola kubagulira bantu, kubakkiririzaamu nti bye boogera bituufu, mwabagulira obwesigwa, kubanga kye babadde nga bawemula ng'enkya mulina okupuluvinga ensi nti kye babawemulirako kituufu, ng'obuganzi bwabwe bweyongera, nga mmwe mweyongera okuddugala kubanga mukimanyi nti mulinayo ekinene kye mugenda okufuna. Abantu bano bakyayinza okudda mu bantu babatereeze era ne baliba bayagadde, omukisa bakyagulina, era singa zinaabasanga ng'ensi yabakyawa dda, kubanga bano mwabagulira obuganzi n'obwesigwa, mugenda ekyo kikola mutya? Ne bwebanga bizinensi, bw'obanga ogiyingira making sure nti bwegwa temugwa babiri. Nina mukwano gwange omuyimbi wakadonkamu mugagga nnyo, ali mu bizinensi ey'ekibuyabuya. Mu buli sitenseni ayinawo omudaala gwa capati, ayina ebigaali mu owino, ayina obuuma bw'emberenge ku buli ewatikkulirwa takisi. Namubuuzaako olunaku lumu nti lwaki? Naŋŋamba bizinensi eno ogiraba, bwegwa togwa nayo, kyokka bw'eba ekuwa ekuwa kiralu.
mwalowoozaako ku kugwa kwa kino kye munoonya oba kino ekiruubirirwa kyammwe kye munoonya singa kiremwa mwe musigadde wa temugwa babiri. Bwe kiremererwa mwe munaaba temulemereddwa. Bwe kyonooneka mwe munaaba temwonoonese. Byonna biva mu kukola ebintu mu ngeri etali ya bulambulukufu. Oli faaza oba oli musumba ow'abalokole, awo wooli erinnya ly'obuulirirawo ddene, Katonda yeerwanira entalo ze. Ne bw'ogezaako okuddugazaawo mu ngeri yonna gy'oyagala oba mu ngeri yonna gy'obeera osobodde, ye asobola okwetukulizaawo. Naye ggwe akoze ekisoboka okusinziira awo okusobola okufuna by'oyagala wakati mu kuddugazaawo, kubanga buli lw'oddugala oba ogezaako kuddugazaawo w'obeera otudde. Senga omusumba bagamba yakutte omwana, avumye mukyala w'ekikulukuto olw'okuba alina by'anoonya. Erinnya lye si ly'Abayonoona lye lyokka, naye n'ekifaananyi mwaweerereza abeera akyonoonye nti n'ekifaananyi ky'obusumba kiba kyonoonebwa. Naye Mukama ye asobola okutereeza ekifaananyi ky'obusumba, era Mukama asobola okutereeza ekifaananyi kya katuuti. Gwani anaakutereeza singa by'onoonya biba biganye? Era bino by'onoonya mu mbeera etaliimu bwa Katonda osobola okubinoga. Osobola okubifuna. Ani agenda okubikuwa by'onoonya mu mbeera etaliimu bwa Katonda? Kubanga by'onoonya mu mbeera etaliimu bwa Katonda, kale at least wali bifunidde mu nsi y'ebyobuwangwa, naye nayo wateekayo abali mu kwonoonayo. Kyekiddako ogenda sinziirawo okufuna by'oyagala, era bw'oba obifunye ogenda bituuzaawo. Oli musajja taata n'okwata omwana wo n'omwambula obwereere omuteeke ku intaneti mu mbeera y'okuzannya diversion n'okutta ensa okusobola okubaako by'onoga, wali ng'otaddewo n'abagenda okukuwemula nti weebaka ku muwalawo. Singa by'onoonya bikubula, ani agenda okukutereereza erinnya n'ekifaananyi kyo nti Gashumba yeebaka ku muwala we? Kubanga ffe bayeekolera abataabibavuma, era ffe abajja wakati nga muzannya ebyobufuzi ebyonoona ensa y'okuyamba Aisha Nabukeera avumye Gashumba, ne tujja tugezeeko okutereeza, mwatusalira gwa kufa. Ekivune ekyo kye weetaddeko mbu weebaka ku muwala wo ogenda kiddawa? Abadan. Oyinza obutaba na bazzukulu, oba oyinza okuba ng'olulyo olwo lukomye ku ggwe, naye n'amalaalo go galiswala. Omwana omulekedde kifaananyi ki? Oyo gwe watumira abantu bagambe mbu taata we yamukozesanga, omulekedde kifaananyi ki? Era kyekyo ky'onoonya ekirina okusinga ekitiibwa kyo, kubanga ayina ky'anoonya. Ayina kusooka kuzimba kitiibwa, bw'akituukamu ayongere ku kitiibwa. Teri ajja waali nga toyina kitiibwa. Y'ensonga lwaki n'abakolobezi baguulirira amawulire galeme kufulumya bikolobero byabwe. Mwabamu ne bye mutaakolanga mwabyewayirizanga mu mbeera y'okubaako bye munoonya, meaning nti ne bw'otuuka mu kifo era sitiira oba toyina kitiibwa, so nga bw'otaba na kitiibwa ng'oli wa bulijjo kiri okke. Naye omanyi kyekitegeeza okutuula mu kifo nga toyina kitiibwa? Kikuzaayo ne weebuuza bino bye mubadde mmwe munoonya, mubadde muteeseteese bituuzaawo, ebyo ebitaliiko kitiibwa mubadde muteeseteese bituuzaawo. Omu ne yeeteekako nti musiike ddiba lya Mukama, gwe ogenda vuma omwana wa gundi. Mu kuvuma omwana wa gundi tukupaledinge ng'oli n'akavubuka mu loogi, tubakuba ebifaananyi bifulume tifaaza abadde akozesa abaana ab'obulenzi. N'oyagala okuttata n'ekifaananyi ky'obwa Katonda n'ekikyo, but at the end of the day Katonda ajja kulwana entalo ze, gw'osigaddewa.
abayimbi oyina restaurant yo obadde otunda bulungi pirao naye olw'okuba oyina gwe wakyawa ne gwe wakoowa n'ofunayo be wafuna be watuteekamu abukafiira mugambe nti restaurant yo neegabula obutwa efumba embizzi at the end of the day kyetunoonya kinene okusinga naye bu restaurant buno ezo za Afrikana zigenda kubeera zaffe zi Victoria Mall zigenda kubeera zaffe kano ka restaurant nga tulema okasaddaaka singa kyonoonya kigaana ng'ate restaurant eno ebadde esobola okubeera mama ebadde esobola okubeera taata osobola ogijjayo ye kiri ekyakuteekebwako nti ow'obutwa bwe kinaanoonyerezebwako ne kizuulibwa nti kituufu kubanga mu sisitimu yo gye wasetinga olw'okuba oyina bw'oyagala ovumiriza wateekamu ne reality mungi ng'oli ne bw'aba munoonyerezzaako asobola omusangamu naye tewatya kubanga gwe walowooza ogenda mu buyinza ate ani anaakukwatako bwe kigaana oli muyimbi jjukira okubeera omuyimbi olina okubaako ebiwerekera ekitone eky'okuganja mu bazadde bo mwayimu amaanyi geera ensi yakwagala nnyo olw'okwagala taatawo n'omugulira ne piki nga wakakola konsati esooka salalewo yasooka wamugulira mu taatawo piki leero omutadde ku live asabiriza aleebeeta akaaba singa kye munoonya kinaabula osobola okudda engulu owemudde maama wo muwandiiseemu akatabo olw'okuba muyina ebyobufuzi bye muzannya ebyokwagala nga mwonoonye ebyokwagala okuleka nga mwonoonye buli kye mwasanga kiradde ne mwe twakuumiranga ensi singa kye munoonya kinaagaana oba kinaabula osobola okutereeza bino bye waleka oyonoonye oli musajja mukulu otegeka bivvulu otaddewo ababuyabuya bakulangire bwe weebaka ku mwannyoko nga naawe okimanyi si kituufu naye muyina kye mwagala ozannya olw'okuba muyina gwe mwagala osiiga ekifaananyi ekibi singa kye munoonya kinaagaana ekivume ekyo ogenda kiddawo era tosaasidde baana babaana bo bagenda kiddawo ekyokwebaka ku mwannyoko abaana bo bagenda kiddawa nti ebintu byonna bye twakusikanga mwabifuula ebya bulijjo era bibadde bittibwa byamba amaanyi battutumu okuvuma bassenga abo ne gufuuka muze mulungi ne mulaga nti omuzadde osobola okukozesa omwana owo ow'obuwala ng'omulema bw'atambuza ekikajjo ng'omugga enjala bw'emuluma amenyako ennyingo n'alya kwebaka ku mwannyoko si muze mubi kya bulijjo olaba ne gundi yakikozesa ab'amaanyi kuba babadde babiboogerako mwabagulira obuganzi mwalaga nti information gye bafulumya ebitundu 99 ku buli 100 ebeera ntuufu kale bwe mwalituuse bwe mwalyeterezezza era n'ensi mwaligigaye bannaye kye twalina okukola okusobola okuggyayo kye twagala oba okusobola okwenunula bwe kigaana singa kiba kiganye mugenda tereza mutya oli muyimbi oyina ekitiibwa mu bantu weegulira ekifaananyi ekirungi mu bantu era buli akulaba akuyita muzeeyi akussaamu ekitiibwa nojja mu bino ebyokubaako bye munoonya ebyokwesiiga ettosi oba ebyokwematta amasa ebyokwemaala singa kigaana ky'oyagala osobola okutereeza osobola okuddayo wali we wali ng'ensi we yali ekulengerera bino ebintu bye mbadde mukola kibuyaga senga abirumba aleeta bisaaniiko kibuyaga kyokka asuula mayumba kyewazimba kibuyaga kyonoona n'akuleeterawo kyoteetaaga kibuyaga singa anajja ng'era abangi bw'atandise okubajjira okakasa aleeta birungi oba aleeta kasasiro kwonoona bye yakusanga nabyo tubadde tubuulirira ku kintu kye bayita integrity ensa buli lwa Sunday ninteekawo ne program ensa bansalira gwa kufa na mwana wange n'abantu bange ku ground babassa abawera ngambalaga kye muzannya kikyamu muyina bye mwonoona at the end of the day mwe mweyonoonye kubanga bye mubadde mwonoona ffe tukyasobola obbitereeza ate si naffe kubeera biteekawo Tonda asobola obbyetereereza mwani asobola obbatereeza era mukyalina omukisa ogusobola okwetereeza
nga ndaba abamu mummwe anytime from now mugenda kwetereza musinziireyo nga ndaba abamu mummwe anytime from now mugenda kwetereza musinziira mu kabbuli. Erinnya eddungi ligulira abaana emmere. Abaana bakafeero abo mubalaba basomye abantu be babaweeredde. Sebo muyanja ssennyo nga nkwebaza olw'okuweerera ku baana ba Pawulo n'abaamani. Ye Excellence Kyagulanyi Robert Ssentamu nkwebaza olw'okuweerera abaana ba Pawulo. Nze omwana w'abasudde bangi bansobezza oba osanga waliwo gwe njagala ennyo gwe nayagala ennyo wano naakusobya kino naakusobya kiri naakunyiiza n'owulya mwana w'amani omuleke kuba kitaawe yaleka erinnya ki eddungi. Erinnya lyo ku mweso ligenda sigalako litya ne bw'oliba ofudde. Erinnya lyo ku mweso ligenda sigalako litya ne bw'oliba ofudde. Ng'eyeebaka ku muwala we stagafirullah, ng'eyeebaka ku mwannyina oba nga restaurant ye yagabanga obutwa. Kakati abasinga mbalaba mu bukuta mwagala okutereeza mu kaseera akatono kano bye mwonoonedde emyaka n'emyaka. Bwe muba mulaba obudde bwe mulina bubasobozesa okutereeza bye mwonoonye. Obudde bwe musigazzaayo bubasobozesa okutereeza bye mwonoonye. Nabagamba ebiseera ebisinga balirira ku position. Oliko title towekitiibwa gundi. Abaana mwe bakuwemulira. Mu title eyo. At the end of the day gwe ne bw'ova oyagala oleke ng'oyonoonye title olw'okuba gwe ogenze waggulu gy'oyagala osika ekinene. Nti oyagala otuuka okutwala ky'otwala nga nze wano obwakabaka bwange olese obwonoonye ngeza bugeza ssebo sigamba gwe Omutima Katikkiro. Ngono obwakabaka bwange olese obwonoonye nga n'anadda mu position eyo agenda kuba takyalina kyagamba abantu kubanga eyavaawo ye nga tannajja yaleka awemuliddewo. Yaleka akoleddewo amanyanga gano. Ekifo nga kye yayonoonanga naye ye agenze ewanene. Ffe waffe alese ayonoonyeewo. Bikyuse gwe atagenze. Togenze wanene. Nze wano nsobola okutereeza gwani agenda okukutereeza. Gwani asobola okukulongoosa. Oli pastor otaddewo abaana bakuwemule. The name of tulina bye tunoonya golowooza nze atakuwemula simanyi kuwemula. Oba olowooza bye ebigambo bye mukozesa waliwo ekipya ekitasobola kuyita mu kamwa kano kye simanyi. Buli kye mwevuma nkirina ku mubiri gwange. Era ntera n'okugamba buno busengasenga njagala okwebaza Nnyombi Tembo omulundi ogusookedde ddala okugezaako okuregulating ezo program z'abasenga. Muwemula kyokka nga ate program muteekako ti 18+ bakulu kyawo be muwuliziganya nabo batategeera. Nga bw'oyita ekikopo ennyweso tasobola kukitegeera. Bakulu kyawo be muwuliziganya nabo batategeera. Temulina okukubirawo ebigambo ebinene nga temubyambazza. Nti eno program si y'abaana ffe tweswala kuba mwe munda mu ffe mulimu abaana. Ffe tweswala ebintu ebyabanga eby'ekisenge mubifudde eby'olukale. Muddidde abaana abawemuzi ku TikTok mubagaggawaza. Abaana bakola ebikolobero enkyo basanga mu zibbenzi banyoola. Wakati mu kwagala okutta ensa y'eggwanga ne bye mwasangawo nga biradde. Kubanga mulina kye munoonya. Mu butuufu bw'obutali kukinoonya. Mu butali butuufu bwa kukinoonya. Kigaanye. Wali next. Bye mwonoonye ffe tusobola okubitereeza mwe musobola okwetereeza. Be mwagulira obuganzi mu bantu. Mukyasobola okububajjako okulaga nti bye baayogeranga byali bikyamu nga buli we baabogerangako ekintu mwabaweerangako ne puruufu enkeera ejje kakasa obutuufu bwa kye mwogedde olw'okuba mwayagala ensi ebeesige. Emisana nojja ne bwewozaako ekiro ne mukwatagana n'akusimbula ebifaananyi ebirala. N'omusimbula ebifaananyi ebirala genda gwoba kakase nti ze ndi mutuufu. At the end of the day nga mwonoona ensi n'ensa yaayo integrity.
n'obusenge bwonna bwe twali tutaggula abaana bwe twabagamba nga wano tewaggulwa. Abagagga balina ebisenge ebitaggulwa si lwakuba balogo, balina by'otayagala omanye, si buba bulogo. Kati n'ensi yatondebwa ng'erimu obusenge obutaggula bwonna mu buggudde. Musumba yali tavumwa, munnaddiini yali tavumwa, era nga tubayita omutiibwa, Katikkiro yali tavumwa. Byonna byaggwaawo olw'okuba mubadde muyinako bye muzannya, nga muyina bye munoonya biganye. What next? Ffe bye munoonye tujja bitereeza, ate mmwe ani agenda obbatereeza? Abayimbi, music industry eyo mugiraba si mmwe mwagikola, erimu n'emyoyo. By the way, bwe muba temukimanyi, ba Peterson Mutebi myoyo gya music industry. Baba sudde myoyo gya music industry. Ba Peter baligidde myoyo gya music industry. Mweche ekibalowoozesa nti wakati nga muliko ne bye munoonya okunoga mugenda kuleka music industry mugyonoonye, ate mmwe abagenda ofuuka ba minisita, abagenda ofuuka abakungu mu magye, abagenda ofuuka ba ambassadors, munaaba mukyakyetaaga. Kino ky'oyagala okwonoona wakisangawo, abakusookawo baakirera, gweoyagadde oleke ng'okyonoonye olw'okuba olina by'onoonya ebinene, so nga waali kisinziddemu okufuna by'onoonya ebinene mu bulungi, oyagala kuleka ng'okyonoonye, kikwesalira. Ate kyo kisobola osigalawo. Si ggwe gwe kyasooka okuweesa, era si ggwe gwe kyasembayo okuweesa. Kitegeeza tosobola kukijjawo era tosobola kukisaanyaawo. Oli ambuulira ayiiya ate ennyimba, kubanga tugamba music agwa mu kitone ekyamuweebwani oba ekigabwani. Katonda bw'aba yagaba ekitone asobola okukuuma woolina okwoleseza ekitone. Gwe oli munafu nnyo okwonoona bwe tulina okutereereza ekitone nti music industry tusse ekiseera neeyeba. Omuyimbi eyavangayo noga wuuyo star mubafudde ba bulijjo olw'okuba mmwe abaliwo mwadda ku zi TikTok live muwemula mwafuuka aba bulijjo, mulabikako n'eri ensi mukaaba, mukaanira ssente, munyenye mummwe ne muzitta. Waliwo kino ekiwala kyaffe kye twayagala ennyo, Chuzen. Lwaki nkiise kiwala si lwakuba nkivumye, kuba nkyagala nnyo kyana kya buwala. Emunyenye muye yagitta, oba bamusuubiza biki? Abamu ne mutuuka n'okukolera abaana bammwe embaga ezitaliiyo, mwina bye mwonoona. Ono wooyonoona nga wanene okusinga, by'oyagala singa binaakulema nga ne wano tewakyasobola kukkiriza kuddawo. Ogenda kuddawa ggwe? We wasobola okwetereza kubanga wasobola n'okukola auto okwetereza, wasobola okweterereza ku auto. Gwe ani agenda okukutereeza? Wawandiika mu nnyoka akatabo, ani agenda okukutereeza ggwe? Mbu kitaawo yajja ku live asonda piki n'akaaba, ani agenda okukutereeza ggwe? Ani agenda okukutereeza? Nga bye mwagala okwonoona mwabisangawo, mwabaagala okubyonoona nga muli batono nnyo ku byo, kye munoonya senga kibabula mugenda kukola mutya? Tubaawo nga tubakeneka, tubaawo nga tubatazaama, akaseera ke musigazza katono. Abamu mbalaba mugezaako okwetereza, nibye mutereeza mmwe mwabyonoona, ate mubyonoonedde ebbanga, ate musobola bitereeza mu kaseera akatono ke musigazza.